okudde wa mukulu wange gwenzirako ffe nga bwotulaba wano bwe tweddako taxi yasooka wansi nenzirako manager John naddako Banjo naddako President naddako mbadde nsaba ojjeko wano tokawa manager John. Mbadde nsaba osooka otuuleko wano nkwegayiridde n'ensonga lwaki omusajja ono gwenzirako bagamba abeddako babeera beesojja nnyo. Sorry. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Twala omukisa guno oyo mukulu wange bamuyita Banjo man naye nze muyita Babbanjo. Babbanjo kitegeeza baba Banjo kubanga era si muto. Yo, Churchill, bless yourself my son, bless you. Kakati Banjo oyo y'omu ndowooza kubasinga okunjagala ewaka naye simanyi lwaki ndowooza omuntu asinga okwagala omu kubasinga okwagala ate yasinga okukyankalanya. Oyo yasinga okunkyankalanya naye ate wamala okunkyankalanya tewayitangawo nnaku bbiri nga sifunye essimu kuva wa Babbanjo. Muganda wange I don't take it for granted. Anywe mukutusi. Nkwagala nnyo. We've come a long way. Ffe taxi yali muto ku ffe twabeeranga basatu nze ne Banjo ne taata John manager John bamumanyi nga manager John nga tubeera awo nti bwe twamala okuvibwako maama waffe ennaku netulaga lo nga ne bwe tuba tugenda ku batuyita bwana bwankoko nga tubeera basatu nga tutudde wamu twezinze bwe tuti ne batundako ku bikajjo ne batundako ku ffene nga Banjo oluusi atoloka ne ku ssomero bambi n'agenda n'abba ffene n'aleeta ate tulye. Obwo tebuba bubbi bubi kubanga for survival. Muganda wange nkwagala nnyo and you know it. Kanyoomwera Banjo Mukama Katonda kublessinze and you've tasted it. Yali ng'ayogeranye ekigambo naye nga ne mwana naffe tunaabeerako abakabi okyalina obwakabi bw'onoonya taata tunaabeerako ne kasente okyalina sente okay tukyazinoonya naye at least tetuli we twali. Mukama atujjuludde tubudde wala mwana bamuyinza okulowooza nti oyo yamuwa ffe tewali muganda we awa munne. Kitusinga okwewa ge magezi ag'omutwe n'omutima okweyagala wabula tewali awa munne nti owaayo nkugulwaddeyo sente genda ogula ettaka genda okole kino. Teri awa munne
mutuufu kyayogedde kituufu. Bagamba Bobi Wine ne bagamba ni teri awamu ne okujjako okweyagaliza nga kati nga bumuwaddeyo zino size zimukulaakulanya. Okitegeera teri awamu ne buli omu yeerwanako yekka ne tusharinga the gifts tuba tufunyeyo blessings. naye ate tweyagala nnyo nakwata kuomwolabe. Ntwala omukisa guno okudde wa mukulu wange gwenzirako. Ffe nga bw'otulaba wano bwe tweddako, taxi yasooka wansi nenzirako, manager John naddako, Banjo naddako, President naddako. Mbadde nsaba ojjeko wano. Toka wa manager John. Mbadde nsaba osooka otuuleko wano nkwegayiridde n'ensonga lwaki. Omusajja ono gwenzirako bagamba abeddako babeera beesojja nnyo. Naye nze omusajja ono anjagadde nnyo. Buli abeera n'ekintu mu famire yaffe buli omu agamba anoonyayo oli Hambo John yajja okukola ki? Yajja okimala. Omusajja ono twatuuka ku show n'angamba Miki, nze okimanyi ekyange wendi oba ndi bizi oba siri bizi wabula nkola ki? Wendi. N'angamba kankulage nti ogenda kikubeera tiketi bagenda zigula. N'agula tiketi 001. Neŋŋamba ekitegeeza olaba owanga njagalizza. Kati ate bali abanjagala ennyo oluusi nga tebatera nakuntuukako. My brother, I love you so much. Mukama agenda kuwa bingi. Nnyo. I'm sorry. Nze mwana baganda bange banjagadde nnyo. Oyinza okulooza nze last born. Yeah? Ne muganda wange ono muto naye nanjagala ng'oyinza okulooza ate nti ekomyewo. Nze baganda bange bonna banjagala era temulowooza nti wali omuganda wange atakola ki? Ate nange mbaagala kyenkanyi kubanga kyekyo Katonda kyeyatutondera okukola ki? Okuba. Ate ffe tugenda kubeera baakabi, ate tuli baakabi, ate tulibeera baakabi mirembe na mirembe kubanga tukkiriza Mwoyo Katonda asinga. Era nammwe bwe mumwekwata bannange temulisigala kyekimu. Ffe ne bw'otusanga nga tuyomba ne dakisi, kati gwe bakuwana kale jangu ovume edakisi. Wojja okutegeerera nti ate gwe sikumanyi okusinga bwe mmanyaani bwemanyi dakisi. Ffe tweyagala mwana kubanga kyekyo Katonda kye yatuwa, kyekirabo kyokka kye tulina nga ffe abantu. Ntwala omukisa guno okwebaza baganda bange abalala bakulu bange kubanga ninawo muto wange omu yekka. Bonna buli omu ensi etugabana naye era tusigala wamu. Ntwala omukisa okwebaza pulezidenti wange omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo nno abadde taata wange. Sina muganda wange just ekyamuganda wange sooka okidde wali. Abadde taata wange, abadde mukwano gwange, mulabiddeko bingi, anjigiriza bingi. Era ne kino kyendi olwaleero nkiri kubanga ye. Ate Mukama w'amaanyi nti saako pakwakola bibi wabula nako pakwakola ebirungi era Mukama nanyamba ebirungi ne bitwala mu maaso. Saako pakumutamiivu, saako pakumulalu, saako pakwawemula wabula nakoppa ku muntu ayina omutima ogwa zaabu. Omuntu eyeerekereza kirungi nti yeyanjigiriza ekigambo kino. Biri ebigambo bibiri. Ekisooka
Kasooke kyogere mu Luzungu kize ne mu Luganda. This world is looking for someone who has done something, not the one who will explain why he or she failed. Mu Luganda kigamba ensenyi etunulidde omuntu anaabaako kyakola, so omuntu anannyonnyola lwaki kyamulema. Bwe kiba kyakulema olina ebyokwewozaako bingi nnyo. Oyo yannimirira, ono yakola bw'ati, ono yakola bw'ati. Wakolawo ki? Kubanga ekitegeeza bw'aba yakulimirira kitegeeza yakuwangula. So baganda bange, temukoowa kuloota, temukoowa kuteeka birooto byammwe mu practice and in existence. Bisoboka. Nkiddamu bikola ki? Bisoboka. Ate nanjigiriza nti muganda wange bino byendi byange, nenze ngenda kuyigiriza naawe osobole okufuuka ebiki ebibyo. Era teyampa ddobo, wabula yantestinga ku kyennyanja nempulya bwe kiwooma, nange nentandika okuvuba. Mukama nannyamba nenvuba nentandika okukwasa. Oyo omusajja ye yantuma erinnya Mickey Wine. Kitegeeza lyajjirako omukisa kubanga nesi musajja, kubanga ne musajja wa mukisa. Ye yanyingiza music industry kubanga yampuliranga nga nyimba nzekka, nangamba naye okimanyi osobola okukuba ate n'obeera wakabi ng'okyali mwana muto. Njagala obeere nga buli bubbaawo awo ne mugamba bwe buliwa. Nanteerako waliwo kakayimba nga my name is Bawawa yibiye abakamanyi mukamanyi. Kakati nange bwe nagenda mu studio agenda okuwulira enkera nali mwolezaakawo bintu mu ghetto. Nengamba yeyeye nze waffe bampita mukwaya lwakubanga mpandula faya ne buli wemma mbeera haya ne byennyambala biva Bulaya siri muwanvu siringa maya bonyingirira kulaga faya buli omu agamba mutoto mubaya wenenimobe. So I really appreciate you bro, I really appreciate you and respect you. Nsaba Mukama ebikutte bite. Ate nga nzikiriza nti bijja kukola ki? Bijja kuta. Munsaasire lunaku lwange mbadde nsaba mungumire era mungumiikirize. Nina okuvimbisa baganda bange kubanga babadde mpajiruwaga mu bulamu bwange. Waliwo Chairman Nyanzi. Oyo yagamba etteeka eriri wano tebayongerako, tataffe nga yagongerako naye ono n'agateeka mu nkola. Thou shall not drop out of school. Nga tosobola kusiba nviiri yadde okukuza enviiri essuuka inchi emu nga tonaba kumala senior 6. Era nekituukirira. Weebale Chairman Nyanzi, weebale kubeera muganda waffe, weebale kubeera mukulu waffe as in the sense of mukulu waffe. Nenzira ku muganda wange bamuyita Ediawe, oyo yaleeta music mu family. Era kati abagala okukankanya obuloboozi we bati bali Ediawe na Daxi. Ife twamayukamu, fetwadde ne tumayukamu. Njagala okutwala omukisa guno okusalutinga, okwebaza eyatuleetera studio ffenna mwe twatandikira okurekodinga. Ne tusobola n'agaziya ebiwawaatiro bye naffe ne tukwatamu. So our family is a chain link. Buli omu akwatamu n'akwatamu, emikwano ne gikwatamu, ab'enganda ne bakwatamu, n'abalabe ne bakwatamu. Abalabe ntegeeza ba frenemies. Oli ajjanga friend naye nga is an enemy. Naye Katonda yamanya bwakola ki, bwatuyisaawo. Waliwo sister wange bamuyita Irene Kaimba, I love you so much my sister. Waliyo sister wange bamuyita Catherine Namuleme, I love you so much. Waliyo brother wange tunene pastor bamuyita Pastor Paul, I love you so much. Master, I love you so much. Nina gwe nerabidde. Kikyala sino. Ekyo kankireke. Bannange ntwala omukisa guno. Waliwo essomero lyange lye nasomerako. Osobola okubeera ne gayi nga wa mawulire omanyi kati bannamawulire bo babeera batuukamu